Jukire eno bill mu parliament yatongozebwa Honorable Salo Pendi. Yalilete bago. Mu gwe 13 2024. Kati yaleta linene bago. Nga bagamba gwe banasanga mu kawundu kakubye dirisa. Agenda kusibwa emyaka ekyo. Esatu ngoli munda kaweddemu. Olya kuyabwerere. Ate ekirala oba bw'oba batoosibwe n'okwatayo obukadde okuliwa. Kati nze kino sikiwagira mu Bible tewaliwo kyandikibwa kiraga abaffe mpozi ng'okirina ekiraga nti rings batanga ku muntu ku wedding day nti empeta kabonero kambaga kabufumbo batanga ku mbaga era temuli na kigambo mbaga nti embaga ono gundi nga yanjula ono sorry nga wedding ono ate kirimu omuntu ng'akwatiddwa akazina lw'bata ayogera alina n'okwogera bye mutamusuubira kwogera n'ajobojja n'aleta n'ebitagasa byonna so kati kino obutonde bubanja kati omuntu omutaddeko kanene akawaayiro ojja tandika okuwulira nti omuntu akutte ensolo lwate tewagitaddeko kawaayiro kano eteriimu omuntu afumbiddwa embwa lwate mu kawaayiro kano teriimu wetulaga so kati omulabi waffe yensonga lwaki ndeese eno new marriage bill tugyogereko mulimu ka section akagamba nti ako nakawagidde nti okwanjula kuleme kuba kwa okugatta kuleme kuba kwa bizimbe kuba luli babaddenga ekanisa eziri permanent zezigatta zokka ngere ebisanyizo bye basaba ine ekizimbe kye kimu kukisaaniza wamwe mwagula ettaka wamwe kati ekyo kyo nakiwagidde ekyo kyo kubanga kooke baleese bagenda kujjawo okubanga okugatta kwa bizimbe tinga bayinza n'okugattira ku introduction gye mugenza okukyala nekiggwa gye mugenza okwanjula nekiggwa kati ekyo kyo kirungi kubanga kati omuntu oba n'okuba osevinze nti otya nti omuntu abantu abamu agenda naaba ng'ayina ez'okwanjula nga talina zambaga kati obanga bataddewo akawaayiro nga omuntu osobola okukimalira ku kwanjula eri embaga neetabaawo ekyo kikulu bw'obeeranga omukulembeze tolowooza nti mu kibiina gwasiba okutegeera zino ndiga naye zirina okumanya ate zo tezigendanga na mu Bible school naye zirina wootuusaawo kyotuuse okuhandolingako zikitegeera okusinga naawe akisomesa naye ate era kyembagaddemu bano bagezi bwe baba boogera ne Apollo omukulembeze tebamugambira mu bantu kuba ate kati abantu abamu era ensobi gye tukola bwe tutuuka okunenya odda ku social media approach eyo Pastor Apollo yasomesa ogenda ku TikTok n'okola omumbo gwa video n'ogyongera oli kugolola kyokka oli musoso ki media era yensobi gundi gye yakoze Donald Trump ku Zelensky nadi ayina omugambako omusajja ayambadde bubi alimba no oli ali mu lutalo atukuli tutya bw'ofiirwa osula ku malaalo ate kati bw'ogira okimanyi eri bayinza okujjako nako olina okatunuulira eri bayinza okujjako noli mukwogobagati gwesebo gwe birungi si birungi oli masuuti getuteeko oli mu struggle soda ezuti yeteesa omutwe gwe guteesa aliragenera abamerika nabo beesiriwaza omusajja bamunenyeza bwereere omusajja senga azaatamidde kyolaba Trump yakoze ensobi kati nedda kati otaddewo kamera ate bw'omunenya bwakuvuma oba bwakukuba oluyi ng'onyiiga nkasalamu mu kifo ky'okuleetamu kano akawaayiro singa waakiri baleeseemu akawaayiro akagamba nti muno nti akakwata etteeka ne bayitamu etteeka erivunaana ba brother abaagala ba sister n'abazaalamu omwana ate n'amulekaawo
Nasula omwana wa munne. Naye yefudde sedduma aliwo okufunisa mbuto. Ate bamala okulufunisa n'omukubira akasimu n'agamba nze sizaala. Tetufunyisa mbuto ku myaka. Waffe tuli bagumba ffe tetuzaala. Ebyoliko bifu. Okubyerongo namba. Ffe tetuzaala. Kati ero wakiteeka lyetwetaaga kubanga abo abantu bangi nnyo abo gye bali mu. Ate kyekikosa ky'ekyobulabe. Yes. Kuba naye kati gwe bw'oleeta kano abaana bameka bogenda okuleka nga tebalina bataata. Export TV to the world. Kwano gyaffe bwetyo bwetandise olwaleero. Bwe wennaakina ndi mu bufumbo. Situkolanga mbaga. Basimanyi kukyala, simanyi kugattibwa. Olina kulya kukoza kamanye. Ng'eyakoza n'owebbwa ssaawa yonna emikono gidda etawoomera nnoga. Okusinziira enteekateeka eziri mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda oba ssetteeserezo bali kubagateeka bakusibe obooliwe. Mwattu nno abamu ku bantu ababuuziddwako ku nsonga zino mulimu bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo munnanga abamu ne bakisemba nze ne ngamba owaayi kandeete munywanyi musumba wange ajje naye atemeetema atunnyonnyole okusinziira kwe kigenda mu maaso bw'okiziwunzika eno ku wa Katonda n'ensi yattunga bwetambula kituufu tusibwe kuba abagenda okusibwa muli baki bangi. Expo tuli ku Ubuntu 0770944266 oba 0756880076 ezo namba za Expo sobola tukubirako for any business namwe abagala videos n'ebifaananyi. Abaana twaba tutte ku Cambridge yokka gye balina okusomera enamba yaabwe eri wansi awo gikubeko batwalire omwana asome mu environment eri cool ngazi ebyobulamu birungi security ate nga omwana bamugattako omuli okukola bakery ebigwa mu bakery swimming okuyimba okuba ebivuga kusamba akapiira n'okuwuga koza swimming. Musumba Yesu yeebazibwe. Amina sebo Mukama yeebazibwe. Amina. Yes. Tusanise okulaba nate. Amina nange nsanyusa basanga. Tera n'enkomawo abalabi baffe abalungi abatwagala ennyo ate bandabeko. Babuuzeeko. Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wow. Nzikiriza muri bulungi. Njagala okusiima Mukama mwenna abatulaba. Mukama Katonda abawe omukisa. Ate n'abo abatugoberera mu kyama. Babeerayo wansi. Teboogera ne basiima. Basiima. Agamba oyo omusumba byayogera sense. Sense. Era ne babaagala. Ne batwagala. Bafaayo. Neno ne Yesu yabalina. Yalina ab'omukyama. Undercover. Ng'ojjeko ery'eggaali egyagambula. Ng'ojjeko 12 yalinayo bandakava ng'omu ku bo ye gundi waliwo Nicodemus yali mukulembeze mu Bayudaaya. Ono yagamba omuntu kisoboka kityo okudda mu lubuto Yohana 3. Ne waliwo ne omuyigiriza omu yali ow'ekyama naye nga mugagga. Be bamukuba nyinza okugamba kuba Besosi b'ennaku ezo Buffett. Abagagga bali babinyonkondo bali bamuyita Joseph of Arimathea. Omusajja asangibwa weya kumusoma kali mu Yohana 19:38. Era be bamu kubaziika Yesu tomanyi Nikodemu ne gundi ne Yosefu oweri Masaya be bamuziika babiri bali bagagga. So bali bakyama. Agana gagamba mbu Yesu mu nsi muno ye muntu akyasinza okuba n'eggaali eri solid. Abana bayikiriza Yesu boli nsonda. Yesu yalina eggaali eri solid. Naye wakisa. Wakisa. Yesu asonyiwa. Wakisa. Musumba ekijja mu ggwanga lyattu Uganda mwe bali tulondera ababaka abateesa. Kantu ako ndowooza katusomere mutulabe. Beyongera okategeera. Ngenda kusoma kano ka post oba gundi kyene akakuba bukedde. Naye kali mu section oba clause ya 98 mu New Marriage Bill oba ogenze mu New Marriage Bill mujjo kasanga kali mu clause ya 89. Waliwo kanena akamukadde waffe manyi abo basajja batembeese enzikiriza n'amaddiini era baweebwa ekitiibwa okusinziira ku nsi simanyi bali mu ggulu abantu balina ebitiibwa. Pastor Sebadda toyanziza nnyo atuula kabikiiko bayida yali omukulembeze ompabuddwa nti oba yaggyibwako. Kati waliwo chairperson ye Kazimba Bishop
ekibiina ekigatta enzikiriza mu ggwanga baawagira ekiteeso ekyokusiba abantu emyaka 3 mu kkomera oba okusasula obukadde 10 singa bakusanga mu bufumbo obwakawundo kakubye eddinisa mu Lungereza cohabitation. Kati cohabitation kino kitegeeza ki? Mu Luganda batugambye kawundo kakubye, mayo Oluganda lufunda. Kyola abavuzi b'emmotoka tebakozesa Lungereza. Kati ekigambo cohabiting mu Luzungu bw'okivunula kitegeeza nga abantu nga mubeera enteekateeka ng'abantu babiri abatali bafumbo mubeera wamu. Yo mu Luzungu gamba arrangement where 2 people are not married live together. Kati ate ogenda okuntabulira musumba. Abantu ababiri babeera wamu. Ekitonde ekikazi n'ekisajja nenga si bafumbo. Nga tetunnapaala obufumbo kyeki. Ali kati obufumbo okusinzira ku nsi era otuze ne mu Bayibuli wonna tumanyeewo. Obufumbo ye union oba kye saga kosa nnyo Oluzungu yentabagana wakati w'omukazi n'omusajja ku lw'ebigendererwa. Kati ng'ekimu ku kigendererwa kwe kuzaala abaana n'ekirala okwekkusa mu nsonga z'ekikulu. Nkibise bulungi kwe kutabagana okw'ebitonde omukazi n'omusajja ku lw'ebigendererwa for special purpose like ng'okuzaala abaana, kubanga ekimu ku nsonga lwaki tufumbiriganwa kuzaala abaana ekyo kikulu. Era Bible egamba Mukama bwe yagira Adamu ne Eva n'abawo omukisa bagamba mugende muzaale mukole ki? Mwale. Noonya wali pasiki. Kati bwe bufumbo obwo. Kati naye kati bano ekigambo cohabiting bakissa ne bakiraga nti omuntu yenna nga kuba kati mfe ng'abalokole obufumbo buyitibwa obufumbo olina okubanga omukazi wamwanjula ali n'omukuba enki embaga. Badde nsubira ekigambo empeta n'omusibako wano. So mu bulokole mpeta. Kati ekyo kye bayita obufumbo. Ne mu Bayibuli bwe kiri nti obufumbo kyuma ekyo kye basiba n'eno ku mukono. Kati challenge eri mu Bayibuli, temuli mu Bayibuli eyali akoze embaga ne tumulaba nti naasibwa empeta naye abawasa naasibwa empeta. Kubanga embaga gye tulaba Yesu gye yagendako mu Yokaana 2 Yokaana enjiri essula 2 onyiri olusooka wonna n'okkirira balaba nga ku mbaga ey'Ekaana olwagiwulirako Yesu bwe yafuulira abantu gye bakungiriza mbu yakola evviini nedda si walagi yakola evviinyo. Omwana ngambu Yesu yafuula walagi yakola evviinyo kuba tewali yatamira ate walagi akola ki? Atamiiza. Yakola evviinyo. Kati eyo naye batulaga Yesu baali bamuyise buyisi, tebatulanga Yesu agatta, baali bamuyise buyisi ng'omugenyi yenna. Era bw'osoma essuula esooka n'eyokubiri awo bakulaga maama we Mariyamu ne bakulaga ne Yesu nga naye ayitiddwa waali. Kati bwe tujja awo yembaga gye balaga mu Bible. Naye nga bwe tunula awo no egundi rings zikole mu Bible batulaga rings zikola ng'ebintu ebyo 3 oba olusi 4 nti bw'osoma lubereberye 41 sigenda somayo naye era omugoberezi waffe taggulula ku bwongo. Yes, labayo lubereberye 41 bakulaga Yusufu bamujjukira bungi bwe yagenda mu maaso ga Falaawo yamuwa empeta. Empeta amuwa yakijjukira Yusufu baali bamuwadde obuyinza authority. Ekuki okuddukanya yali prime minister jukira okuddukanya akole ku mulimu gw'okutegeka emmere okwetegekera emyaka 7 egy'enjala. So yamuwa empeta. So empeta kabonero ka authority mu Biblia mu Bible yes kabonero ka buyinza. Kati ate ne wabaawo ne gundi mu Bebulani yedda empeta kyali kitundutundu ku kyambalo bye bayambalanga.
nti buli yayambala omukazi omusajja yali alina oteekawo enki okuteekako empeta. Kati ate bw'osoma gundi bw'osoma olubereberye 24 22 awo ono omuddu wa gundi wa Ibrahim Damask Eliezer era naye tumulaba nga atutte empeta kubanga Ibrahim yali amutumye agende mu nsi yewaabwe afune mutabanyi we omuki omukazi mutabanyi we bayita Isaaka. Kati oyo bwe yagenda eyo n'asanga omuwala gwe bayita Rakeri oba Rebeka. So Rebeka bwe yamusanga yamuteekako enki empeta. Ono yateekako sooli awasa. Jukira abedda baabalabiranga bulabizi. Tuli awo ngaamu. Bakulabira bulabizi. Kati n'amuteekako empeta nga sign of what? Engagement. So rings they were used as engagement what? For engagement. Kati so mu Bible tewaliwo kyandikibwa kiraga abalabe baffe mpozi ng'okirina ekiraga nti rings batanga ku muntu ku wedding day nti empeta kabonero kambaga kabufumbo batanga ku mbaga. Era temuli na kigambo mbaga nti embaga ono gundi nga yanjula ono sorry nga wedding ono ate kirimu tekibanga nawe ate kirimu. Kati so zize zikozesebwa naye nga teziri straight. Naye nga kale mu church tuzikozesa ate si kibi kubanga bw'osoma ku byafaayo empeta ke kabonero akalaga love. Toya tugikozesa mu church kabonero akalaga ki love. Ate kira kabonero akalaga commitment. Commitment kyeki okwewaayo. Nti mu kino kyenyingiddemu I have committed myself newaddeyo ku lw'omulala. So yeeyo enki empeta. Kati Apostle Serwadda ne Interreligious Council naye batembete ensonga zaabwe okusinziira mu kawaayiro aka 89 mu New Marriage Bill bawagidde ekiteeso. Jukira eno bill mu parliament yatongozebwa Honorable Salo Pendi yalireete bago mu 13 2024 kati yaleeta linene bago nga bagamba gwe banaasanga mu kawundo kakubye eddirisa agenda kusibwa emyaka egyo 3 ng'oli munda kaweddemu olya kuya bwereere. Ate ekirala oba bw'oba olaba toosibwe n'okwatayo obukadde okuliwa. Kati nze kino sikiwagira. bagala abantu bawaganya ali bamale gakwata abaana b'abantu babatwale. Badawo ekyempeta okusinziira ku history kigambibwa empeta zatandikibwawo Bamisiri. Yes. Gye zaafubutuka eyo. Yes. Egyptians. Be batandikawo akalombolombo k'empeta kati tugenda nga tukanyumirwa ne kafuuka kati kamu kubonero g'obufumbo. Bakadde baffe aba Advent tebasiba mpeta. Era bagatta tugatta mitima nti omuntu asobola okubeera n'empeta ku mukono n'agijjako n'ayenda. Era abantu balina kitegera nti empeta si yeremesa omuntu okwenda. Just giri mu bufumbo ekikola obufumbo mutima guno omutima gwe guno mulaba gye nkutte topic neno ojja kujja otusomesa era babuze dda logikola owagira ekyo towagira kyakusibwa bano abali mu bufumbo bwa kawundo kakumizi. Kubanga kankubuze omwana soda bagenda kusiba bannayuganda bameka? Bagenda kusiba bannayuganda bameka? Bajja kubagamba mugende muwaseeyi mudduke muwaseeyi. Okuwasa bakye bawe bameyibye ebbanga tekyandibadde njagala abantu bantegese agala balabe nga awagira ekibi oba awaganyaza abantu oba akyamya abantu. Naye bw'otunulamu marriage okuwasa kati okola obufumbo ngo kati abantu bakiralula obuli authorized ekyetaaga omuntu nga weesetinze bulungi nnyo. Wakiri ffe abali mu kyaki kisoboka kubanga mu kyaki wabawo kwesonderako wabawo ki
era muntu yangamba soda oli mu kanisa kyoddako wasaba basonda falokole tukola ki musonda naye kuba mwakufana oli atali mulokole omumisiri atalokokanga mugambye kuba embaga kubana abazadde abazadde kati basaba ebintu naye byamulema okutwala nga awasa maama w'omwana abisaba gwe si kibi naye bantu bameka bano baali balina okutunyonyola tetumanyi nayawandiika kantu kano kigendererwa ki baali balina okutunyonyola lwaki akiwansi lwaki akireese era balina okunyonyola kiki kyaziyize kiki kyalwanyisa kuba ate era kakubula ekyo tekijja kuyita nabo bennyini ba MPs baba n'obunkwanji balina nabo obuside dish tekijja kuyita ebya Uganda musumba bizibu bijanga ebisaaga tekijja kuyita kiyise ande kankulage ate bannaddiini baabo mukiwagidde abannaddiini era kyolaba kino kankugambe basasulwa dda manyi bano bakulu munzikiriza naye ate eno bakoze ensobi ate kino bw'obeeranga omukulembeze welcome collections yaniriza okutereezebwa wabulwa naye kino bakoze ensobi bonna ate abali kakiiko bakulu basajja bakulu ate abaludde munzikiriza zezimu ku pillars buli bali kakiiko zezimu ku pillars ez'amaanyi mu nzikiriza gy'ava kyanze nakugamba omukulembeze yenna omutuufu olina okuba ng'oteeka akadirisa ak'okutereeza n'okutuuliriza ebiva eri abo bootwala Benihini omumanyi Benihini wano mu Uganda ani amusinga okuba nga aweereza Yesu mumbuulireyo simanyi siyinza kulimba Benihini kyolaba nali wano nga njogera ku Alien Skin alina following nga yaki 167k Benihini alina 764k bajja kola research pozi kati nga beeyongeddeko of by yesterday naye Benihini yakeetonda emirundi emeka ku lw'ensobi zaakoze ng'avaayo n'addamu kera nagamba naye munsonyiwe kino kyaganye ojjukira bwe yali abuli enjiri ya ssente ne bamugamba okola nsobi n'ajja mukama bannange munsonyiwe so nno yandiwaganya dde olw'abantu abamuteerizaamu enkuyanja n'awaganyala ebyamagero byakoze obimanyi oyo akuba abantu bonna ku crusade ekigo omanyi abantu batuuza naye avunama ayetolaga bannange musonyiwe yawandika n'akatabo bakayita good morning holy spirit nga yeetonda bagende bakasomeko njesogera bintu nga byanjwanjo ebitaliko proof yatonda emirundi egisukka 8 omuntu yenna katonda gwe yayita ddala katonda alina entiisa ya mukama olina okuteekawo okutukwa collection ate weegeneza nnyo byoleeta kubanga tibwetunula nnyo malibirwen bano abasajja bakoze enki ensobi mukana akawaayiro ogenda kusoba na Uganda bameka kyobalaba waliwo awo akanyiri kali awo mu bikola by'abatume 18 nsome waliwo omusajja bamuyita Apollo Apollo yasomesa nga ye ekkanisa ye ajigiriza kubatiza mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yokaana so nga ate ebiseera ebyo yali alina kuyigiriza nga abatiza mu linnya lya Yesu kubanga Yesu ye yali aliwo nsomera tuwulire 18 tandikirawo 24 bikola by'abatume 18:24 awo omuntu omuyudaaya erinnya lye Apollo eyazaalibwa mu Alexandria omuntu eyayigirizibwa oyo n'atuuka mu Efeso eyali omugezi mu byawandiikibwa 25 yali omugezi muki mu byawandiikibwa yali mugezi owulira ng'abimanyi ate oyo nno yali yasomera mu Alexandria University university nkadde era university yatwala manyi wano mu Africa ensi yasobola okubeera civilized ogimanyi bagita Egypt Abamisiri bebasobola okubeera civilized kubanga they welcomed people from Alexandria University kati ono Apollo yali yasoma naye ate kati kyenjagala okulaga kikino nga Pastor Siwadde yasoma philosophy e Kenya era bwe nkuwa ku byafaayo byo manyi eyo olabe eyo prayer palace eyo
eyo player Paris wano ekibuya eruddeko nnyo bagikyusa amannya yatandika nga lidimudi kati Pastor Lutaaya kubamu ku basumba abajja babeera waawo kubanga dimudi zonna zatandikibwa gundi obiriho obowa kati najja amini bwe yamugoba ne wajja abasumba wabenjawulo ne bajja abasumba abenjawulo kati omusumba omu eyajja Pastor Lutaaya bwe yali yewe bamugoba yadduka n'erinnya eryaki eryali dimudi kati ne bajja ne bakima Pastor Serwadda ne bamugamba jangu otusumba ate Serwadda yali akava Kenya asomye muyivu era ndowooza omuli angannyonnyola asomye kati bwe yali yajja n'erinnya lyakopye mu America Victory Christian Center n'akyusa n'aleeta Victory kati yasoma kati munne yasoma wuuno wano Alexandria bamugambye yali yasoma mugezi mu byawandiikibwa naye atewulira 25 oyo yali ng'abuuliddwa ekkubo lya Mukama waffe ng'ayaka mu mwoyo n'ayogera n'ayigiriza ennyo ebigambo bya Yesu ng'amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka nga kwamanyi oyo n'atanula okwogera n'obugumu mu kkuŋŋaaniro naye Pulisikaali ne Akula bwe baawulira ne bamutwala gye bali ne bongera okumutegereza ddala ekkubo lya Katonda. Endiga ziyise pasita zimutegeeze waliwo pasita wano mu Uganda asobola olwoya kikoli olaba bateekawo n'obukiiko bwe bawabula okomanga kwoyo afukiddwako ebyandiko babyetoloza obulamu bwabwe bwebiti naye kati bana bamuyise endiga bamugee munange ekyokola okola nsobi sooka ojje naye wano pasita kyasobola okikkiriza ekyo bagambirawo oyo ow'Oluganda alimu emizimu kati n'ekiki kyenjagala okulaga mu kino naawe atulaba tewali buli mubuulizi yenna buli mwezi osobola okukola ensobi mu kasolemerwa okuinterpretinga ekintu ky'oleeta n'okutunulira ebyawandiikibwa n'okutunulira the life y'abantu oba bo bakibezi nga tebagala tetujja beesinga ku bantu koza abantu betukulembera ne tuweereza Katonda andi batunuza Katonda w'abantu kyolaba Katonda yalekayo ebirala byonna ne yejjako ne kyalina kyayagala ennyo omwana we Yesu Kristo ku lw'abantu kati gwe bw'ati weeza Katonda ate nga toyagala ate nga tofa ku bantu gwe toba wa Katonda kuba mu Bayibuli ne bw'osunsula wawe kiri era kiki musumba akawundo kakubye eddinisa ke kaliwa akawundo kakubye eddirisa obafe abatakamanyi andi kati akawundo kakubye eddirisa ffenna abasinga wano mu Uganda mwe twazaalibwa maama ne taata teyayanjulwa teyakubwa mbaga beesanga eyo olaba ate Pawulo ekintu kino ye bwe yagenda e Koliiso yakiraba omanyi Pawulo yatuuka e Koliiso ogenda kumpaaka nyirimu meka Pawulo bwe yagenda e Koliiso mu bikola by'abatume mu Bakoliiso ekisooka 7:12 Pawulo bwe yagenda e Koliiso yatuuka mu kitundu ng'abantu bonna bali mu kawundo kakubye eddirisa te ng'abamu batandise okutegeera Kristo ng'omukyala alokose ng'omwami talokose nga bali awo mu kawundo kakubye eddirisa Pawulo n'ajja wano mu bikola by'abatume 7:12 n'aleeta ekyawandiikibwa n'agamba banna kuba abantu bangi ogenda kukola otya kuba kati wano ffe tukimanyi abalokole tokkirizibwa kufumbirwa ng'omukyala si muki si mulokole oba omwami nga temuli tokkirizibwa nga either omu ku bo ya subscribinga ku Born Again omulala taliiko kati ng'obufumbo bwa ngerigeri ate nga n'abamu bali mu bufumbo ate nga si bagatte bali mu kawundo kakubye eddirisa kati Pawulo n'afuna lipooti okuva mu bammemba mu kyaki nga bamugamba bano lwaki tetubagoba aboonoonyi kati Pawulo olw'okubanga omuntu yaweebwa obuyinza omuweereza wa Katonda yaweebwa obuyinza omwana wa Katonda alina obuyinza Pawulo n'akyusaamu n'agamba nga bw'agenda okutunyonnyola awo soma waawulire kale genda nange waliwo omwana yaŋŋambye
soda olina ne Bible ku simu yali wandise mu comment section era tukulaba ogisoma lwaki ebintu ebimu tobitegeera olitegeera obimanyi anti musumba before nga sinasoma siringa diverting nga musumba abaana bano ebiseera ebisinga baagala gwe mba nkuhostinze like nga kyoyogera musumba kyekyo kuba mbenga tuba twagala bafuna okutegeera mbenga Uncle Bob n'omwana w'omwami bakoliiso kuba ekisooka tuli mu lwa 7 12 naye abalala mbagamba nze si mukama waffe tayogedde nga mukama waffe owooluganda yenna bw'abanga n'omukazi atakkiriza omukazi bw'atabagananga naye okubeera naye tamulekangayo 13 n'atugamba bw'ati n'omukazi bw'abeeranga n'omusajja atakkiriza naye bw'atabagananga naye okubeera naye tanobanga ku musajja we kati wano soma 14 kubanga omusajja atakkiriza atukuzibwa na mukazi mukazi n'omukazi atakkiriza atukuluzibwa na waluganda singa tekiri bwe kito abaana bammwe tebandibadde balongoofu naye kaakano balongoofu kati nti kati wano Pawulo baali bamugamba bano basaana kugoba kati ng'omuweereza kiri kira nenkulaga soda simanyi bano bakirabye ng'omuweereza wa Katonda waliwo bw'olabanga kyendeeta kifevalinga abantu Pawulo yali alina obuyinza obubagwa mwenna mufulume kanisa tujja funa ababitegeera kati keekana akawaayiro kenkulaga nti obulokole oba obufumbo tebukolebwa mu Kampala wokka muganda wange w'omukyalo eri kabula soke ebuyukwe wansi oba waffe ekibogeyo munda waffe wali ebyalo bibiri ebiri fane waliyo kabada waliyo nekakopo banaasobola kino tebasiba ekyalo kyonna nekiggwawo kubanga kikiriza oba kigaane gwandaba omubiri gubanja kati wano kiri interreligious council versus nature ebanja omuntu ayagala okuwasa talina busobozi bukola mbaga zino za competition kituufu obutuukirivu tubwagala naye ono tannategeera Kristo kubanga kine cohabiting eno weefuukira ekibi ngeze mu kanisa kubanga mu kanisa tuba tutegedde amazima soda mu kanisa ekyo sister bwafumbirwa brother kawundo kakubye eddirisa ekyo kibi awo njagala bantegeere ekyo kibi era bw'osoma bikola by'abatume 17:3 Bayibuli ekirambika sooka onsomereyo kubanga omuntu aba amaze okutegeera amazima bwento Bibiri ebadde ki Bayibuli eno dani opendala bikola by'abatume inekomyewo bikola by'abatume 17 kasaba bakulaba bakwagala banaakuwayo akasimu dani soda ulina Bible bikola by'abatume 17 asatu lugamba bweruti kale bwe tuli ezzadde lya Katonda bikola by'abatume 17 wendi kale bwe tuli ezzadde lya Katonda tekitugwanira kulowooza nga nti Katonda afaanana zaabu oba feeza oba jjinja oli mu Acts bikolwa Acts of Apostles ebikolwa by'abatume Acts of Apostles 17 Acts of Apostles ebikola by'abatume 17 asatu essula ya 17 lunyirwa asatu ebikolwa by'abatume si ebikolwa 17 ebikolwa 17 asatu olwa 30 tyebiro nange lugamba bulala kankuwe yange omulabi waffe tetwagala kugeta nnyiri wadde oziwetamu kubanga Mukama Katonda tabyagala ate tuli wano kugetaageta kubanga abantu betwogeramu bamanyi ate bino ebintu babyakisesinga bamanyi kyoba olaba abamu abatalina byandikibwa atula wano ye n'akuba kiboozi soma lulwo kale ebiro
kale Katonda ebiro ebyobutamanya teyabitunuuliranga. Ebiro ebyobutamanya teyakola ki? Teyabitunuuliranga. Kati ono sister ono atannalokoka mu cohabiting kano atamunenya. Era abantu bantegeere naye alokose n'ategeera amazima. Katonda ebyo ebiro abitunuulira. Tosimatuka. Ebyo ebiro abitunuulira. So kati kino kyekugamba nti omuntu mu kifo ky'okuleetamu kano akawaayiro singa waakiri baaleeseemu akawaayiro akagamba nti muno nti akakwata etteeka ne bayitamu etteeka erivunaana ba brother abaagala ba sister n'abazaalamu omwana ate n'amulekaawo. N'asuulaawo omwana wa munne. Naye yeefudde Ssedduma aliwo okufunisa mbuto. Ate bamala okulufunisa n'omukubira akasimu n'agamba nze sizaala. Ffe tufunyisa mbuto. Waffe tuli bagumba, ffe tetuzaala. Ebyoliko bifu. Okubye longo namba. Ffe tetuzaala. Kati eryo wakiteeka lyetwetaaga kubanga abo abantu bangi nnyo abo gye bali mu. Ate kyekikosa kyekyobulabe. Yes. Kuba naye kati gwe bw'oleeta kano abaana bameka bogenda okuleka nga tebalina bataata. Nti bagenda kubasiba. Bagenda basiba. Basiba mwami namu bombika gwamu. Kati baana bameka bogenda okutwala mu kkomera ne bamaama bameka bogenda okutwala oleke abaana ne baki. Oyinza n'okwekanga ne muzadde. Yaga amakomera mu Uganda galiwa. Olwedde tulina mujjuzo. Kati ate kati ekirala kati sooka weebuuze kana akawaayiro kano ka section 89 mu campusi z'ababundabunda kakolayo. Abaana beekolamu emirimu egyo. Andi kati talina already talina ssente bamulisa neera buliisa. Balabirira mulabirire. Anaasobola okuwa obukadde 10 agisobola. Anaasobola okugula ente. Alina amahale. Waliwo eggwanga bw'oba ogenda okugyayo omwana w'abandi baagala ebintu ebikola nga za keding ezo. Kati musaba ebintu ebyo. Kati kyobalaba nze ŋŋamba kana akawaayiro kalina okuvaawo. Niyo oba Musumba yakiwagidde lwakuziiza kibi obutakula. Andi kati ekibi bw'oba okireeta kyolaba Pawulo akulaze ti bwe yali akino yalaba nga talina muntu gw'anyigiriza. Afune solution nga tewali akoseddwa. Afuna solution nga tewali akoseddwa. Ate kati ekintu kyonna bwe kiba kirungi naye nga kiyina disadvantages mbi oba disadvantages nga nnyingi ate nakyo kibeera tekiri favored. Naye Musumba nze bwe ntuna ku population y'enzikiriza mu ggwanga Uganda obulokole mulina population nnene. Yes. Abasumba mujjuza amakanisa gaabo naddala abo abatwa ku councils ezaago. Obufumbo buno bwakawundo kakubye eddinisa bwe bweyongera si bunafu bwabwe nti batakoze kyesaanidde. Bunafu bwabwe naye kale mu kanisa tugezezaako kirwanyisa. Kuba mu kanisa first of all tutaddewo okusondera biki ebyo abantu naye kati kino era kyaleeta kino tegikendeeza kawundo. Kubanga kati omuntu bw'oba okugamba nti emyaka 3 ng'omusiba ajja kuba ne munne emyaka 2. Akomaawo awasa omulala ne munne emyaka emeka nga tannamenya tteeka ajja kufuukola nga tamenya tteeka. Katutunda mu contract contract myaka ebiri teekayo ogenze na lubuto bana biwuka. Kati ojja kulaba obwana bungi ku street, ojja kulaba gundi cases za gundi yandeseewo ku police nga zeeyongedde, ojja kulaba okwetta nze tondekaawo nkyakwagala. Kati kino eno tekiyamba naye kye nabadde nkugamba eri mu bikola by'abatume nti omusajja Apollo yawulira okwenenya yawabulwa ayaniza okuwabulwa. Bano Intelligence Council balinawo oluggi lwonna lwe bateekawo nga bawuliriza ku advice eweebwa abantu ababali wansi. Waliwo suggestion box mu bulamu bwabwe oba bagyokya bagimenya oba badikiteeta kubanga kati kankubuulire omusajja Apollo omulabi ddayoko wali mu bikola by'abatume 18. Ebikola by'abatume 18 24. Apollo yali ayigiriza kubatizibwa kwa Yokaana
so nga tuli mu biro bya Yesu ng'akola nsobi ne Akura ne Priska bano nno baali bayitale era bw'osoma bikola by'abatume 18 olusooka otegeera gye baava kati soma 18 olwa 24 awo omuntu omuyudaaya erinnya lye Apollo eyazaalirwa mu Alexandria omuntu eyayigirizibwa oyo n'atuuka mu Efeso yali omugezi mu byawandiikibwa mugezi 25 Bible analyst oyo yali ng'abuuliddwa ekkubo lya Mukama waffe ng'ayaka mu mwoyo alina omuliro n'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu ng'amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka kwe yali amanyi 26 oyo n'atanula okwogera n'obugumu mu kuŋŋaaniro naye Pulisikira ne Akula bwe baawulira ne bamutwala gye bali kuba bo baali kalolaba kati kino bw'obeeranga omukulembeze tolowooza nti mu kibiina gwasiba okutegeera zino ndiga naye zirina okumanya ate zo tezigendanga na mu Bible school naye zirina wootuusaawo kyotuuse okuhandolingako zikitegeera okusinga naawe akisomesa naye ate era kyembagaddemu bano bagezi bwe baba boogera ne Apollo omukulembeze tebamugambira mu bantu kuba ate kati abantu abamu era ensobi gye tukola bwe tutuuka okunenya odda ku social media approach eyo Pastor Apollo yasomesa ogenda ku TikTok n'okola omumbo gwa video n'ojonkera oli kugolola kyokka oli musoso ki media era yensobi gundi gye yakoze Donald Trump ku Zelensky nadi alina omugambako omusajja ayambadde bubi alimba no oli ali mu lutalo atukuli tutya bw'ofiirwa osula ku malaalo ate kati bw'ogira okimanyi eri bayinza okujjako nako ino katululira eri bayinza okujjako noli mukongo bagati gwesebo gwe birungi si birungi oli masuuti oli mu struggle yeka TV soda ezuti yeteesa omutwe gwe guteesa ali lagene Abamerika nabo beesiri wano omusajja bamunenyeza bwereere omusajja gwe senga zaatamidde kyolaba Trump yakoze ensobi kati nedda kati otaddewo kamera ate bw'omunenya bwakuvuma oba bwakukuba oluyi ng'onyiiga nkasalamu so kati so tukomewo wano kati ono kyeyakoze kino kyeyakola Priska n'egundi kirungi nnyo omuntu okumuzaawa ebbali kati bapasita abatono bwe batyo ba Apollo aba welcoming collections batono kati omanyi abakulembeze gyakumufuna amaanyi yakoma obutawuliriza nali manyi omukulembeze bw'obeera bw'oti ogenda n'okuŋŋaanya n'oddayo mu b'okulembera n'obeebuuzaako nti bannaye kino kiri zitya n'olyoka odda abo bakyaliyo ali kati abo abalaba nga omusizza kati Apollo ye musajja mulungi ate bw'omala okumukolektinga tajja mu kibiina n'akubulirako enjiri n'ofuuka ekyokuwulira kubanga abamu bw'omala okumukolektinga ate gwafuuka next topic gundi yaŋŋambye kalooza yasinga otegeera ffe bino twabisoma bino mbinamu ne degree tubiruddemu over 20 years kati gwe yakalokoka omanyi ki apukami kati somaka owulire tubadde ku lwakumeka ku 26 genda ku 27 27 agamba bwe yayagala okuwunguka okutuuka Akaya abooluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa okumusembeza bwe yatuuka n'abayambanga nnyo abakkiriza olw'ekisa 28 kubanga yasinganga Abayudaaya amanyi mu maaso g'abantu owulira kati omuntu ng'oyo bw'oba tomukolekitinze olaba omuntu gw'ofiiriddwa alina amaanyi kati oba tomula ekituufu kyakola oyo oba omufiiriddwa naye ebizibu bye tulina gavumenti bye tulina mu Uganda obufumbo kyandibadde ekizibu nnyo anti obufumbo bwe bufa ekkanisa eba efudde ekkanisa ekolebwa bufumbo
Nate nekyo kyemukola mugenda kutta busi kubanga musumba bwemba asimaganye ne mwana munnange ne twekuba kawundu tusobola otandika okukola ne tufuna akasente ne tugenda ne tuweyanjula obufumbo ne tubufuula official. Nate bwonna nsibira yeno ngenda fuka mulozi nga ndozaako buloza bameka abakikoze dikale kino kiri bwe kiti bameka abakikoze ekyo tusooke tweyagale mwebali tugende tweyanjule mwebali batono kubanga omuntu bwamala jukira joko mukuba ne munno kaddiwa ebere lyali ngene ne tukaddiwa tukaddiwa y'omukazi kwakaddiira eyawukana ku y'omusajja abantu abo bali abiki kubanga ti yalina n'ebitundu ebiva ku level emu ne bikka ku level ki endala senguka face eyiika amabeere gakka ogwa kuba makeup kati awo ogenda okulaba ng'ate y'omusajja ye oluusi ye yasigala ayimiridde yakumukola n'okusiba kati neweka yensonga lwaki ate n'okuba ekirala kikino mu kanisa twagala butuukirivu soda kubanga eggulu liyingirwamu baki batuukirivu so kati yensonga lwaki tugira kano tuteekawo kano akawaayiro k'obufumbo obutukuvu naye bwe tunaakateekawo tuleme okukiteekawo nga tubataddeko akazita ate banyigiriza ate bamenya obumenyi kubanga gwogera n'olowooza nti otaddewo akazita okola butuukirivu kumba ate oyongera bagoba obaseesula owesitaza oli kumenya balala oba goba so nze kati nze kyeŋŋamba cohabiting eri wakati w'omulokole n'omulokole ekyo kibi kawundo kakubye eddirisa wakati w'omulokole n'omulokole ekyo kiki kibi naye kawundo kakubye eddirisa ali wakati w'atakkiriza n'atakkiriza oyo mukama amuwulira bakyuka tebannamanya mazima tebamanyi kyakkola kati ono teyatwawuliddewo asiba baliwa bonna kasoba nga oli munnauganda bonna akusiba kati ekyo kagwamu buggu eri agamakomera tetugalina wano ekisooka tulwanira uganda kati si katonda kati ate kati ekirala bw'oba ogendeza bikale n'akantu kano okuleetebwa n'abaakawagidde bapasasirwadda ne banne bakikoze for popularity they are not doing this for the will of God byansi kati byansi kubanga gwe parliament yewooma ebifo byoberawo waliwo ebintu byemmanyi omuntu ng'akwatiddwa akazina lwe batayogera ayinza n'okwogera byemutamusuubira kwogera n'ajobojja n'ayita n'ebitagasa byonna so kati kino obutonde bubanja kati omuntu omutaddewo kanene akawaayiro ojja tandika okuwulira nti omuntu akutte ensolo lwate tewagitaddewo kawaayiro kano teriimu omuntu afumbiddwa embwa lwate yo mu kawaayiro kano teriimu so kati omulabi waffe yensonga lwaki ndeese eno new marriage bill tugyogereko mulimu ka section akagamba nti ako nakawagidde nti okwanjula kuleme kuba kwa okugatta kuleme kuba kwa bizimbe kuba luli babadde nga ekkanisa eziri permanent zezigatta zokka ngera ebisaanizo bye basaba olina ekizimbe kyekimu kukisaaniza wammwe mwagula ettaka wammwe kati ekyo kyo nakiwagidde ekyo kyo kubanga kooke baleese bagenda kujjawo okubanga okugatta kwa bizimbe tinga bayinza n'okugattira ku introduction gye mugenza okukyala nekiggwa gye mugenza okwanjula nekiggwa kati ekyo kyo kirungi kubanga kati omuntu oba n'okuba osevinze nti otya nti omuntu abantu abamu agera naaba ng'ayina ez'okwanjula nga talina zambaga kati olwanga bataddewo akawaayiro nga omuntu osobola okukimalira ku kwanjula eri embaga neetabaawo ekyo kikulu naye musumba akawaayiro kabadde kakola okuba kati mu mbaga tulina ebika by'embaga civil tulina custom tulina ne gundi tulina civil tulina customary what marriage tulina ne traditional ate neye kanisa egwa tugambe bibiri kuba yoteriyo church marriage kati akawaayiro ako kadde kakwata awo anti church marriage can be
can be also biblical. No, can be gundi civil. Akawaira ak'ebizimbe kadde kakwata awo kakubanga nze namukwano gwange yaleeta lawyer n'abagattirawo nga kati waliwo ebitongole bingi ebigatta ne nira kati egatta nira naye egatta kati nga togenze mu church Kitegeeza obufumbo bwa Uganda bo kye baagala kubeera authorized by government of Uganda si Katonda si Katonda as long as your marriage is official and is registered is registered bagala kubeera registered ensi ya Kaisari bagala kubeera ng'oli registered kubanga abantu baligizabe teziri registered waliwo bano ab'ekikungo be mutera okugatta mmwe mu balokole n'osanga mu kirokole tugatta emigogo nga 50 kuba mbalaba babikola eri side y'eri egi otegedde ne gundi yabikoze of recent nalabe pastor Serwadda naye ng'agasa ekikungo ng'agasa omuyeye anti bagezaako kuliminatinga kukendeeza ku kibi mu kkanisa anti kati ekyo kye bandikoze mu kifo ky'okuleeta akanene akawaayiro nibanditaddewo mbeere tugondeza muntu kwongera musika kubanga kankubuli tewali atayagala bufumbo butukuvu just mbeera kati muganda wange yali eyo waffe yewala ennyo mu kakopo ne mu kabada anaasobola atya okugattibwa naffe twagala osamba gawuni tewali atakyagala naye kigeze bagamba nti gawuni 800 ng'oli taziwuliranga nako ntono ola musumba ffe twapangisiza neno gawuni ku video shoot ni abamu nga tusaba 500 just kupangisa eyakabi 400 pawonse tupangisiza ya 2 kupangisa imagine ogula so omulabi waffe nga tumaliriza njagala okutegeeza nti eno new marriage bill abagireese tebakyetegereza eno kana akawaayiro ake-89 akagamba nti omuntu wakusiba emyaka 3 oba okusasula million 10 kuba ne million 10 zennyini zoyagala okumusasuza ezikola emikolo singa nali nzirina akola mukozi mukolo sigezo oyagala omuntu avundire mu komera abeere emyaka 3 emyaka 3 giringa emitono nga bakusibye emyaka 3 ogenda okukomawo nga we waleka ensiko waliwo kalina ekaggwe so kyeno eno ffenna tugisimbire kuuli kana akawaayiro kaveewo tekajja kukola kubanga ate kongera n'okusinira ddala abantu ewala n'abantu okuteekebwako muki omugugu so nsigadde nze Musumba Sekitole Peter okuva e Lugala osobola okunoonya ku 0756 12 96 98 0756 6 12 96 98 mukama abanjagalire tweyanziza nnyo Musumba Peter Sekitole amen ebigambo obiwulidde tukulukuse naawe osobola okuba ne ideas zo n'oziteeka mu comment section negwe kuba omanya weriyitiramu bepaba komera bangi n'abaagayisiza mu bazadde baabwe babatwalayo so for now tusinkane mu story endala mukama abatukuumire bye bye Export TV to the world.